Kitalo nnyo Alex Mukulu otugenzeeko eddoboozi n'obulamu bwo bifaananya ekisiikirize ky'ekikome ekitalabika. Okufa tekumanyiirika, ofunda n'ottabuka omutwe ne tumanya nti oboolyawo tunaakusanga ebutabika. Munnabiyiiye mukulu otukubye omuggo gw'okutwabulira mu nsi bwe tufunye amawulire amabi ennyo okukubika. Tulirwawo nnyo ng'okufaako tukunyeenyeza mutwe kuba toli muwuzi nti webbise mu mazzi kyaddaaki onobbulukuka. Tunaakujjukiranga olw'ebigambo byo ebibadde eby'amagezi nga biwoomerera n'okukira ku mberenge y'omubisi ogwakammuka. Munnabiyiiye tagenda bw'atyo olugenderezo katusigale nga twebuulirira n'ennyimbako n'emizannyo by'otulegedde ku ntambi ebitasiimuuka. Kyannaku nnyo nti omuntu eyabadde omulamu ali mu ddiiro lumugolodde n'ennyindo ze tezikyayinza kussa yadde omukka. Mukama Katonda akuwa ekiwummula eky'emirembe gy'onoogalamizibwa eyo wansi mu ttaka. Naye kiswaza nnyo nti abagezi tuli mu kuwerekera mirambo gyabwe, naye abeegaana amagezi bali mu nsi muno bakinagguka ng'abika atali wuwe. Munnaffe essaawa yonna asomoka. Ze Kanoonya Juma.